Muna Uganda munange, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya mwenna? Ansubire nti muli bulungi. Nva kweyokezaako oba okwenyokeza. Baba tugambye nti weenyokezaako n'osigala weenyokezaako n'osigala ng'okyanywa ne ku bintu ebiralalala ng'entangawuzi, galiki, niimu n'ebirala nga bwe mubitegeera. Kati olunaku olwaleero omaze okweyokezaako, nze gye nvaako era we wano woolaba ebyo nva kwenyokezaako. Kale nange embeera si nnangu eno, naye nga Bannayuganda mbakubiriza okwambala masiki, mbakubiriza lino lyonna bbugumu, togaa nti nva kunaaba, kweyokeza bbugumu. Ofuna ebikoola bya kedo, ebikoola by'emiyembe, mapeera, ebbombo, ebintu byonna by'olaba nga bisobola okukola, naye oteekako omusepiki n'ofumba, kabugumu ako kakola bulungi ku mubiri gwo n'okubeera ng'okyanywa. Bwe tusaba ne Mukama Katonda abeere nga tususa. Mugamba mutya mwenna Bannayuganda n'abali ebweru wa Uganda, abali mu Turkey, Oman, ate mwe abali mu nsi ezo simanyi oba bino musobola n'obbifuna. Mmwe Mungu abasaasire busaasizi. Naye nga abali mu Saudi Arabia, abali mu Turkey, abali mu Abu Dhabi, abali mu Oman, Jordan, nsi kyawe endala, South Africa, Kenya, Nairobi, Sudan, America, London, Canada, Switzerland, mwena mugamba muti amanya nze Mugaya Faizo, bane mbakutira okubeera nga mwambala masiki, mukipinga social distance, SOPs, oba akagamba ako kaggwayo katya nze naawe. Naye nga n'obutakwatakwata buli bwe musanze, n'okunaabako mu ngalo, ka sanitizer obeera nako, beera ng'otambula nako, tokaleka waka. Kale kanzireyo mu kyokero kyange neenyookeze kuba tekiina bulabe bwonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbaagala nnyo nga muli balamu, ne firimu endala zijja gya mpitirivu nnyo abali ku channel eya Fezo Promotions. Waliwo ne kaseri kendi mu kubaleetera, mugenda kanyumirwa nnyo, naye nabeegayirira dda ne mbasaba ba mikwano, saabeegayirira dda naye ne mbasaba nti bannange waliwo obulanga obwo bubeera buyita mu videos zange ezo, mu comedy, mu firimu. Akalanga ako bambita okasikipinga mukwano, kuba buli lwokalaba kaleke kaba kadakiika 2 ekinene nnyo. Waliwo obulanga olwo oluusi lwe batuwa nga batuwadde luyimba, ng'obadde oli mu kulaba firimu nepozingamu akalango ne kajja oba oluyimba ne lugjawo. Toga nti ate oluyimba luvuddewa, nsaba luleke luggweyo, kuba nange akalanga ako buli lwokalaba nga ne kaggwayo, kuba wano mu maaso kaba kakuleetera ekigambo skip, tokasikipinga. Bwe newokalekawo ne kazannya n'ogendako wabweru n'ofuuyisaako, ogenda okudda nga kaweddewo ngo ate otandikirawo wennyini firimu weebadde. Okitegedde firimu weebadde wootandikira. Kale bakwano, akalanga ako konna kwolaba nga kali ku channel yange eya Fezo Promotions, gwe tokasikipinga, tokakola ki, kaleke kaggweyo, kuba buli lwokamalayo nange eno mbeerako ne kyenfuna, ne nsobola okuddayo mbakolere firimu endala. Kale nja kusanyuka nnyo. Ate n'ekirala temwerabira kusubscribinga, kusharinga, kuinvitinga, kugamba ku mikwano gyammwe mujje mubeere nga mwettanira channel eya Fezo Promotions. Bingi nkyabireeta, Mukama wanaabanga atuwadde obulamu. Banaye mbaagala muli balamu ba mikwano, abankuumire.